Jebbi mulogo. Jebbi mulogo. Ate agamba oli mulogo yamulaba ate nga yesi mulogo. Jebbi tankokana nko sente zibayita mitwalo 10 mbuzizo. Jebbi yagenda nge wasale nano na sente. Eggulu. Tokimanyi? Jebbi okujja mu kamera. Jebbi wa Burundi tajja mu kamera. Naye kasita yali mukubamu ng'ajja mu kamera. Abakabiri ate oluyimba. Omanyi nti Jebbi oyo yavaako eggulu n'agula Subaru UAU. Naye kati UAU yagisinga. Ku Crazy Chicken wali tusinzidde ewankulukuku. Badde naludde okulya enkoko ewumanga embuzi. Ewumanga ente nga byonna bitabise. Enkoko naye gye basiikisiza amata. Bwe balekkola. Ayina sewala ono olusaniya. Lwakuba saakulaze nnyo mu ntandikwa yaffe eriwa mbadde surprise. Ate waŋŋambye nti bw'otuukaawo waliwo ekifo amma nabalabye nga muli mu lulya. Kati nkukyalire kukola n'abaana bange aba foundation. Era tugenda kufunayo olunaku lumu by the way. Tugenda kufunayo olunaku. Bwe tufuna olunaku abaana bajje. Tubakolere ensanya nawe zinawanga 10. Atagala tujja tuze gula buguzi. Tewali tabu. Sikutuba buwi. Kasabe mukama atuwa bugabirizi tufuneyo. Akasente kafe tujje. Tuwagire Crazy Chicken wakulukuku. CEO Crazy Chicken Plus. Crazy Chicken Plus. Ka plus bakongerako lansonga nti bw'obadde wano olidde ku pilawo. Ndidde ku pilawo. Olidde ku chapati. Nendya ku chapati. N'olya ku lindazi. Nendya kakoko. Kati that's why bayongerako plus. Je baliko sewo. Kale baba. Obulamu bugamba ki? Amanya bampita Duncan Munamitiyana. Bamanyinga Duncan Emitiyana. Yemanyi. Branch giwakoze wano wajije Emitiyana kwali ogundi awo gitwayita kwa tugenda okuyimba. Mitiyana. Nibanga nti awa Duncan awo. Mitiyana road awo waliwo. Branch yawo nti obogina Mitiyana bowumulamuko awo nga wakaita boti ebulenga. Era ebintu jadida ba Crazy Chicken Plus. Songa nawo ngokyama. Ng'ojja ku mbuzi ensike njoki. Sebona olakwayoze ozobode budde bugenze ne wabawo n'embuzi ensike. Walide ku mbuzi ensike n'akawunga. N'akawunga. Katulo okumoyo jjo okulyako embuzi ensike n'akawunga. Bitambula. Nnyo. Era ogenda okumaliza ate bibeera bya order. Amalusite ganjikira mu kamera n'enswala. Oli akuba simu n'agamba ndeetereyo akawunga n'embuzi. Nebigreens byonna aye buli abiryako. Ejo ngamba nga togwa perfume magano masawa musajja oyo. Zikirizo ni musajja mukozi. Njasi mechanic abantu ebisere bisinga batulaba. Mbanyi ngubulamu aliwo ebintu byetulina okwewala. Nti bw'otulanga abantu nga aliwo abantu 3 4 5. Osooka nga n'obatunuulira mu mutwe. N'omanya buli omwendo woozayo. Bw'omala okumanya endowooza ye n'omanya okwagaliza kwono n'oli kuli kutya. Kati abantu betubeeramu ebiseera ebisinga banyumirwa nnyo tulaba nga tuli bubi oba nga tugudde. Kati ate tolaga nga mulabewo kyogenda kukola bulamu nange kiwedde. Okitegeera. Ate n'ekyokubiri omuntu bw'ozuulanga awantu ng'oli muba basanyufu nga muli mu mbeera mbi. Ne bw'obeeranga bulungi. Bw'omala okwambala amasuuti eyo gy'oyita yonna bw'omanya nti ogenda wali ngodde wakanga okyusa ng'oteekamu zino weddugaze ng'ojjanga mutuula bamutuuka okusaba ebyokunywa biki bw'olaba basabye amazzi nawe osaba ki ogenda wangala nnyo nabo twaite okweka empiki ogenda wangala nnyo nabo babeerawo nga tebakutegeera oli biki babooza naye omusajja ono ekituufu kyeki nga tebakola ki tebakitegeera aso kati gwe ndudde nawe mechanic nze ni musajja mulonzi ekitono ennyo abasiraamu banansonyiwa ndabika mpeza embizi nga 10 esinennyo ate zo nkugamba nkulu sigamba zizadde nkulu
kati wemaliriza ndabika mpeza enkoko eŋŋanda senzungu eŋŋanda nga 205 naye lwakuba nazo nzirunda mu ngeri yaki ya nzungu tinamagi tulonda malonde kati wali byonna byonna ebyo byonna tokkirizanga muntu kumanya birekangayo nolaba olina omulaga kyayagala okulaba ekinamusanyusa musigale nga munyumya nga takulinaako obuzibu kitegeera ku MR live kwe tuli oba ku Mitani Club Bongo live kwe tuli amanya bampita Mitani Club Bongo oba Rimasamu wadde nga buli kimu nkirabye ekijja kunja concept yange omusajja ono y'omu ku baalya omuyimbi mulamba ne bamusuula bwe baamala okumusuula ne bamupaatiikako ekyo okubangala obunani ne beegatta ne kampu endala ne batandika okumukonjera okumuloga n'okumukola ebintu byonna ebimutuusiza mu mbeera gy'ali musajja wattu yandibadde w'amaanyi naye olw'effutwa enge ne fitina ly'omusajja ono n'abalala balinganga ye obulamu bwayonooneka Jebbi yakola ki lwakuba nti mwe mubulamu ebintu byemutambula nabyo temwagala mazima mwagala bulimba nze Jebbi mukwano gwa lwakuba ndi nze mubulamu ekyannema okuwayiriza kwa nnema okitegeera kati mukuba nti okuwayiriza kwa nnema nze Jebbi mulabidde ebbanga zonna ne concept za n'oluyimba lwe yayimba olwa simanyi Kafeero yamuloosezza ekiro kya Kafeero yali mukwano gwa kati mu mbeera yonna eya Jebbi okuba nti yali mukwano gwa tekinzijjaako kwogera mazima kubera nina interview gye yaliko wano gye yayogera n'agamba Duncan oyo akola ate ekintu bwe kityo Duncan oyo namuwaayo nali muwa tiyagamba nali muwa kuba ina nego yakubira kyali wa amawa ali mu Amerika eyo n'amugamba Duncan namuwanga ne sente mwana sente zangu abasajja abo biki entula nenzijukiremu olunaku omusajja olwo yampa sente ng'ogyeko sente nze manyi seegana sente za muntu nti metaniki waliwo olunaku lwe twesanga naawe nompaayo omutwalo nange nenkuwaayo lwenkusanze tyate Jebbi yali muyimbi nga ampa oluusi sente 200 kutwalira baana ku TV bakole ki bazanye oluyimba nze era lumu yambuuza muga nze Jebbi tosobola kumpa sente lwansonga toziina naye abaana baweeyo emitwalo nebagibemeka oluyimba akole ki baluzanye kati Jebbi ngera mbulamu bwenze Jebbi tankokananko sente zebayita 10,000 mbuziizo okitegeera ekyo bw'aba alina olunaku lwakwata 10,000 nsaba Mukama anzigyeko buli kyenina anti mpuliriza byenkugamba lwansonga nze sente za Jebbi ziyampanga nfulumiza oluyimba mpeera omwana bakole ki bankubira oluyimba omuntu era nga nze Jebbi mukolera nga kyali wange naye lwakuba nti abantu ebiseera ebisinga kamera zino zituzibeeramu abamu oyogera abaana basinga kati bano ba Jebbi boogera nnyo kaadi ezibasanyusa oba ezaagala baweesa sympathy mu bantu kati nze Jebbi yansisa balina interview gye yakola n'agamba ab'emboozi mukati tebalina mirimu gye bakola tebalina mirimu gye bakola yagikola wakyali waffe omu nagamba emboozi yagikola wakacyumbaali yagikola wakacyumbaali muli bakireeresi mutuli bakireeresi n'agamba ab'emboozi mukati omulimu gwabwe mpaayo okitegeera neŋŋamba abantu omwana omu mu tawuni eyo abaana bange abasiiga enjala bankubira nga bosi ono omwana abadde ki namugamba abaana mubaleke banoonya kudda mu bantu gonsanze luddawo nga nkola ki osanze nga ndi mu kusiika bijanjalo kati kiba kitegeeza ki tuleme nga kwogera bintu mba olw'okuba twagala audience tuwa obudde okitegeera ng'ate ebyo bivuddewo kati gwe ndudde naawe gwe tokimanyi nti nina abaana abakola mu budduuka bw'enjala mu kibuga nti kati Jebbi ye
mutegeera ye ne mundaba ye ayinza okuba ndalina kwe yasinziira nanti bw'osinzidde omanyi mu bulamu bw'obanga okola ekintu okolanga ekintu ng'omuntu bw'akinoonyerezaako tekisobola kumulaga bulimba bwo. Nze metandikiro mba njala kusalako ekigambo nfo nnyo nkusalako ekigambo ng'omuntu ne bw'anoonyereza tasobola kukizibwa. olesaze ku kigambo nze mbisala nnyo bwe ndaba onnyiziza nkutemako ekigambo ng'oli ne bw'akinoonyereza nakuba ku kisenge takifuna naye nga buli wakusanga alaba amazima ameereere. tezo oli musazi wa kigambo ekigambo nkisala nnyo. wawe nakulaba ogatomanyi jebbi oga jebbi yani oyo bamuyita mwana ki bwana ki nedda wali otiima kigambo nedda kati nze sobola kwegaana jebbi oyo kwanze nkugambe mu bantu mikwano abadde mikwano gyange lwakuba nti kati yatandise okuva ku mulamwa naye nze mikwano gyange jebbi abaddemu naye kasi saatandika ebyo ebintu dankani namuwanga iwampaaki gwe tolina kyoliola muzembwa mwavu nnyo nedda mbuuziza bubuuzi Duncan jebbi ne David Lutalo bali bakyaliwo si baali bakyaliwo nze Lutalo kyaliwo kati okumanya Lutalo kyaliwo nze n'omuntu ayogera ku Lutalo mpulira omutima gunnuma awe tulina omuntu omutuufu jebbi naye kyaliwo jebbi kyaliwo naye Lutalo yasinga oba bonna bakigabana no kati Lutalo oyo yasinga tasobola kigabana nti Lutalo ate ye muntu abeera naawe n'akubuuza owaye nina olunaku lwe nagwa mu bakifeesi tolumanya naye nkusanga nga otaddeko gaalubindi olwo naye nga buli lunaku Lutalo akukubira nakubuuza kati oli mu mbeera ki eddwaliro batubanja sente mmeka nandiro odi wamukoze oti abaana ba Crazy Chicken balina eŋŋano ngaagivuga buuza abaana naagikubaawo katoni kati ng'ovudde ku ekyo nti ng'oggyeko ebigambo by'abaana abatabi balyaŋŋamba aboogera ebintu ebitategerekeka simanyi gundi yakozebwa ati mu music industry yonna kino nkigamba sikyagwe ntya Katonda temuli muntu mulungi nga Lutalo nkiddemu amagezi gazzi papa nsa yaŋŋamba ebintu Lutalo byakola bukyanga abeera mu ndongo tabirabanko abantu bonna twegamba mulalamu era amanyi buli muntu bwavaayo ngenda kuwayo ekyokulabirako kimu buli ebiseera ebisinga aveewo omuyimbi agamba omuyimbi yandoga olaba kusewa ne New York ne Trip Swizi bagambako Kenza abakolaki tewakiwulyako ne bakuba n'oluyimba beegatta ne bakuba kolabo mbalinawo oluyimba simanyi balogo bisimanyi biki nga bolawolamu naye bwe bamaliriza okwetoola saawa zino Sewali ne Lutalo babeera ku gundi ne Kenzo babeera ku ki Federation kyoleka eddogo lyafa nedda ngenda kubulayo ekintu kimu omuntu yenna mu bulamu bw'ensi yebuva ne gye bulaga kasita mutwe gwe mubamu ekigambo nkuloga ondoga tekiri kuvaamu ne bwoligendawo Blank Benzo manyi ojuga naye ekyangirako Lutalo nanyinganyiga biki naye kati okimanya ate bwe yatudde wansi yafulumeza akayimba Lutalo twesonyiwe nsonyiwa oba akawuliddeko ate Lutalo tiyamuddamu yayitamina talina budde Lutalo ekizibu kyalina n'abantu nti buli muntu ajja n'akonjera byayagala n'asirika nti Blank Benzo bwe yatula wansi n'agamba ekituufu musajja ono mpalana wa bwereere talina buzibu kati ate Lutalo ebyabakyala gwe Lutalo wamusamba bintu byabakyala mpa eggulu erimu nga ligamba Lutalo yebitiiza ekikazi oba kale bino abaana bagunedi byabeeramu ebyabakyala gwe mbula nti Lutalo yafunye mukazi omukulu ali mu kweriisa nkooli Lutalo nakati wano wetuli olabawo nsobola okutwala Lutalo omusanga mu studio ng'atudde bw'ati ayinza obaamu naye yekka omuntu ati ekyaki alina omukyala we naye nga omu Duncan abantu bano bonna bamanyidde ebbanga onasonyiwa okutwala awo naye ebiseera ebisinga naye nagaana okudda muganda wange oyo nkitegeera naye ebiseera ebisinga Katonda bwakufuula emunyenye ewali enzizi ewali ebikko n'obusozi bwonna oyakirawo
kachitwali nti olwaliro tuli mbiko twaka kuba nayo byetaaga ekitangaala ye kansooke nkubuuza ekintu kimu lutalo bukyanga Glauda Ayers gwosuubira JBK yabadde mu Ayers awo obuzibu bwe buva yabaddemu yekka okimanyi nti naye obuzibu bwe buvaawo okimanyi nti kijambo manager omanyi kijambo namukyaza nako okimanyi nti yajja David Otwale Luweero nadde sikimanyi ye mujje Luweero kituufu okutandika de Ayers jebyo ne yegatanidde tawo ne bakola ekibiina abamuwakanyi Duncan si okureze chicken plus ngenda kubuuza Big Eye ne Kenzo bajjukira nga bakyali bona nnyo ani yakola Big Talent simanyi naye nze nabalabanga bali bwe bati era nga basula ali mu kizungu emabega w'ekkooti mu luumwezi 2 showcase Baraka Big Eye era nga akakundi webikyo bibiri naye ebya Big Eye sibimanyi kati Big Eye nzogambo yajja ne Kenzo oba mbu yatandika Kenzo besanga bonna bali promising Kenzo ate yayita Big Eye nga Big Eye akyasula naye waawo nga bavaawo ate bayawukana bubi eyo mukwawukana mu nsi eno obisuubiranga ate nze kankula ekintu kimu mechanic gwe tobeeranga onolowooza nti omuntu gw'oli naye mugenda kuwangala mpaka suubirangayo okwawukana mu bulamu mu mutwe gwe kikubeerengamu era obanga okola ebintu kola nga weerekeramu abalya mmere mu nsi eno mwe tutambulira bye bantu abadasiima mu butasiima bwabwe buli ne bwoba bamukolera ki nabyerabira obadde okimanyi nti Donzera asobola kubeera mukazi wa Kenzo sibimanyi nze mbigamba ate ongambye waayira kati ate ekyo kyosi kikuwa nanti kati ate bano tebanyiiza kuba kati mu bantu ate bakyali bange ogyeko balutalo Kenzo ne Big Eye baali bakyali bange nakati lwakuba nti buli omu ali bize musuuza atuuka n'abeera bize nga takyafa abeene wansi ensonga zaffe takyazuulira wansi bwe tuli kati so omusuuza ne Big Eye omanyi nti Kenzo yakyakumakya n'agamba mu Big Eye nkusizeemu omukazi namusigamu Doni ng'ebiseera Kenzo yakubye akaggi ayinamu ate nabana abakola ki abayina nagamba ono Doni kamusigemu mukulu genda weeyagala embiranyi bwe yavaawo kusiga osiga otyo omukazi nedda ate awo ne batambula bonna kubajjukira ebiseera Big Eye bwe yavugana ku mmotoka amwaka motoka nga avuga emmotoka zakyusaamu tuvuga ku BMW tuvuga ku Hama okitegeera nga musuuza wali awo nabo siriweerabira amusuuza maanyi so awo emmotoka we yajjira emmotoka eyidde bagyokeza abatemu kubanga toyinza kunyiigira muntu yakuba omukyala yakolera Freedom City okitegeera kati mukyo kiki kyenkugamba nti mu nsana obanga okola ebintu ng'obikola n'abalya mmere obanga koko eweerekeramu kyali kyenkugambye nti nze oluusi nzijjawo nensirika nembeera eno mu bintu byange oze kuwuliriza kawoowo si kawoowo jasi banze kulowooza okitegeera kati mu kyo baganda baffe naddala abantu betukola nabo tujjemu embeera eyo badde nkyakunyinya lutalo alina abantu balinga 5 abamulyako nga bali mu kibiina naye tunoonye ali obubi ani ali obubi tuveewaawo nedda nali nkutwala omanyi lwaki ekibuuzo nja kibuuza ndowooza omukuba mukonjera tokibuuza kati nze ngenda kukuwayo ebyokulabirako lutalo alina bodyguard we bamuyita Miki omumanyi mumpimpi yabeera ku stage nga lutalo ayimba bamubuuza bamugamba Miki yagamba lutalo njala kuyiga mmotoka naye mbeeko nemotoka ko lutalo tewali buzibu lutalo n'agulira Miki emmotoka ayiga emmotoka dakitiiza ogimanyi namugamba tukomaze ogula emmotoka dda ku poloti ewatalo teri mwana naddala ku management nga talina emmotoka nga talina poloti so kinako obujulizi era ne bano abadde bakayana naye era ogenda okubya nga buli akayana emmotoka yagivugako kati kyekiringa bwosanga kanyinza osanga muganda wange Anatolius naye ngaagamba nti lutalo mubi anti oyo ate ye emmotoka yazebbira nga namaani ago abazibbye namugamba tukole kyo yekalagi ofune emmotoka endala akomonaga abazibbye bazibbanga nadda bwadda
ne bakola ki otega kyenkugamba nti manyi bwobanga oyogera ebintu wakiri nze wateganga nti omuntu mubi oba alina obukyayi ku muntu ku mutima kwogera ebintu 100 nga temuli kirungi n'ekimu. Nze Metanika ebbanga lyembadde naawe nemba njogera bibi wakiri nnoonyayo ekirungi nti Metanika oyo yansigira ekifaananyi kyenna mu nnyumba yange ekyakabi kya Metanika. Naye bwansanja ku Metanika nga tumaze ne Metanika emyaka 10 nga mu myaka 10 siinaamu kirungi Metanika kyeyakola mba nnekyamu. Myaka 10 yonna gyali gyanzikiza kyosooka nga ne weebuuza omuntu naye oba yakugulira emmere mu kkubo nga mutambula kiba kyakabi. Kati nze mu mboozi yonna manyi nze yanja mpulira emboozi y'omuntu nze bwe mubanga munyumya ng'olina omuntu gw'oyogerako nsooka nempulirize nkebera ku interview naye nga mwogedde dakiika mmeka 3 naye mu dakiika 3 mulimu bibi byokka kirungi kyaliwo dde tekyaliwo. Anti waliwo omuntu okukola ekibi ekikwerabiriza n'ebirungi byonna. Mu nsi eno temuli malayika. Mu nsi eno nze ekimpangaza n'abantu nze onnyiiza Metaniki naye bwe ntuula ewaka njukira ekirungi kyewankolera nensirika nenzirayo nenzija negwa blood tuddemu tukole okukakkana lwansonga wankolerayo ekirungi olusi simanyi we nalindaga. Bali twogeramu mu nnyimba za JB esinga mulimu kolabo eno Lutalo bili mweziri era ze funa kiro mataala ne Bulaaya okimanyi ze nnyimba za JB zalina ezakabi ogeregereza just mbuzi okimanyi ze nyimba zalina za lwaki zo tamuwana naga musajja yampa ennyimba banna lwaki teyagamba nti omusajja yampa ennyimba lwaki takyogerako mu kamera naga naye omusajja yampa oluyimba namulaba kiro mu mataala oluyimba olwo lwatambula ne TikTok yalukomyawoko naye ekyo takikola ki kati mu nsi eno wetuba tuli mu kamera tuleme kwogera bintu naye nga tetulowoozezza okitegeera. Nze bayiza ne JB nekyamunyiizaako kujja mu kamera naawe ozaba dankani neŋŋamba laba JB temukola ngalo bunani neŋŋamba kati JB enkola bw'ogonda engalo naye onsanze nsala butungu kati mukyolwa kimugamba bwe ntyo nti JB ensi eno yanjawulo gwe tolooza mbu ensi etambulira ku bantu babiri oba tutambulira ku kamera waliwo obulamu nga kamera teriiwo tubwetaaga nnyo tinze kati sobola kukeera ku makya nentematema JB kuba mumanyi mumanyi lwakuba nti mwaba mawulire mwa mwagala nnyo omuntu ate nze mmanyi JB era nsobola mukutemera kati sobola kukeera ku makya nenkubuuza nenkuga nti JB takola sobola kiga akola mulimu mwejeko kuyimba nandi kati ate kasobola faanana ye kugamba mbu takola kubanga nze kennyini bwonsanga mu kkubo nga tunyumyamu na JB oyinza okulowooza sikola ki naye lwaki nti nagambye waayo nsanga wenkolera kuba leero obadde onjagala mu interview nawe kennyini badde ojja kumanyawo naye badde onjagala mu interview naye ngaobudde bwonjagala nakubeera wano ku mulimu kitegeera kati zisobola kubeera ate nga ye naye naye nsobola okubuuza akola ki Mr. Duncan so nziremu akola ki sokola akola ki simumanyi nnyo simanyi muyimbi naye ngenda kuddamu ndoza mubuuza akola ki JB okola ki kati bwenkera ku makyalo mundi kuwamu ebyafaayo by'omukulu oyo naye lwakosa alina okufaanana ngaani naye sobola okulambululira abantu namanyi omuntu nedda anti kati abantu abo olaba batulaba ku social media buli otwogera ennyo ntwogera baawula emitwe ne bagamba naye ono ayogera bwateekerayo naye ono alekayo. Ekyokubiri abantu betuweereza ku social media okwo buli bwoyogera ennyo ku social media bakujajinga ne bakwata interview eri eyo neeno ne bagissa ku minzaani ne bagana naye eno neeno tezifaanagana ekitegeera kati mukyo muganda yasaamu wabula ensonga yange enkulu egamba bweti ku social media kuno siri essabo mboli waba yakuloga olina kujja ku social media okole ki oyo gambe gundi ya mulogo banaye gundi ekyo nokituga nti kitegeera
n'omwana osaba interview ndano ojja noga gundi mulogo nakyo nokitegeera nojja nogamba baddankani omusajja abasasula nze kino nkigamba sitya gwe ntya Katonda mu mazima ga Katonda mu ggulu nze situlanko na lutalo ku mmeeza nayogera ku jebbe muga Katonda mu ggulu sibanko na lutalo nanga nti waika nkubeyo genda odde mu jebbe ekyo mu Katonda mu ggulu okufiirwa byenene Tanka nsokoleke. Waliko kone David Lutalo ne Jebbi nga bakyali bonna. Nze nasanga yavaayo. Baawuka. Jebbi yajja atyo kuba kyali. Nze Jebbi nali nkola ku TV. Kituufu. Ng'alina okujja. Ng'alina okujja. Music ayite. Kakati tugende empola. Waliwo ekintu ekinnumya omutwe nze nganze. Naye ebiseera ebisinga sinza omuntu atera ennyo ova ku interviews nga sinnagikkuta. Nyinza oginyiga naye nga kyenjagala nawe njagala okutuusa eddoboozi lino. David Lutalo ayimba nnyo ennyimba z'eddiini. Naye amaloboozi g'obulogo nga gamwetoolodde nnyo kale kiyinza okuba kikonjerwa. Tugende empola. Ebbanga ly'obadde ne Lutalo waliwo akaseera wali oliddekokko ekintu nti nga David Lutalo agamba bandoga obanga ayogera ku bintu by'eddogo anti nguzi kino ngenda kigamba nga sitya gwe ntya Katonda Lutalo ne bw'otuula butuuzi mu mmotoka eno kigamba ku kigambo kuloga oba gundi aloga gundi agamba emmotoka giveemu mu Katonda mugulu anti Lutalo njagala okibuuze n'abategesi ngenda kuza omwezi 31 takola sho n'emu Nataka ni bantu bangi nnyo abagenda mu church ekyo kiwulira nti aba ku church naye nga basinga obulogo. Anti kino kyenkugamba gwe ku bino ebigambo kati bane bamutambulizaako obulogo ogenda sanga abantu bameka olina bameka bamutambulizaako kyokka bamutambulizaako nga baferiya Jebbi si feriya sinagamba ku Jebbi gambe bamutambulizaako oli mulogo nalabye neggulire wano Godfather ng'era naye amutenda obulogo ng'atenda ani Lutalo ngagamba Lutalo taloze woowe nga bwe yalogaani musawo yagendayo naani kati Godfather yasi baliwo abantu bogoberera social media eno nada TikTok muganda nga togiwanga budde nti abantu bo social media akera ku makya n'agamba njogere ku ani agenda okumpa following n'agamba kanyo kati Godfather ne Lutalo bagattirawo Godfather singa tebadde social media sinato mumanyi kati ye Lutalo yamusangawo simanyi lozera baba besange eyo oluddawa kubanga ye agambye ye mulogo naye atoli Lutalo ekibagatta omanyiza kankula ekintu kimu ekigatta abantu mu mboozi social media eno yetufuukidde ekizibu nti oli amanya kanjogere ku David Lutalo ngenda funa abangoberera abalayikinga mbe wakabi nze noonya emboozi ya Lutalo ne Godfather wegattira nga teriyo tebigatta so Godfather anoonya follow ayinza n'okuba takubira nko ku Lutalo wadde wasuza oti yagambye nga ne Lutalo si mulogo neyano kati ero gyasanga nga banno bakinjeeje be bayise muoli ayogere ebigambo banange bani leka kunjerekera mu magezi nze bani bazinjenje bobeera nabo no nedda sikujerega naye nkugamba omuntu yedda walega nti gundi mulogo manya naye mulogo ate nzi gwe ataloga wandaba oti Jebbi mulogo kati ye ataloga yalaba atya otanti ya mulogo kwaye Godfather akkiriza nti nze ndi mulogo naye oli munaluweero eddogo lye chicken kweze chicken plus okongerangako just abantu baba bulidwa bimboozi ne bagatta mayinze kankula ekintu kimu mayi nabeeranga nnyo n'abasajja ba Eagles abo okimanyi nti Sabato yagamba nko Eagles emulogo wabulyanko ngera Sabato talinya ku stage ya Eagles Eagles negamba Sabato mulogo naye baamala okwetoolola bwe bati buli omu nazo nange fena tewali mulogo era banyumya emboozi baddamu ne balika balango naye muganda waffe nze kyenyinza omugamba ng'omuntu omanya ate olitegeera nti omuntu alina byayisaawo kwe kuleeta emboozi ng'eyo nti gundi andoga n'amala nagifulumizamu oluyimba oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu bamaze ne beerumiriza obulogo okitegeera kati faayo tumuyambako okupromotinga luyimba lwe kwata bujega ali mutukwata bujega omuntu yenna nga olina kyogera nga kyosimbyeko amanyi kyogera okiguse naye oli bwokyogera nomwana n'otuwa tune
kitegeeza onoonya woyisiza luyimba lwo anti entalo z'abayimbi bazirwanyisa mimiro kale ate lwaki baze ku social media kwe baziwanyisiganyiza emimiro nagaya ne mu studio mimiro kuyimba kati mukulu yandiyimbye buyimbi natajja ate mwebanyonyola kati aba kenvudde ku show era agenda kubirago empa interview oli malayika oli malayika oli nabbi kino nkigamba sikyagwenta Katonda wabula nze kyenkusaba bwakusaba interview mpita tugibeereko bameka mwakunkuba asibasobola babiri nedda tugibeereko bameka muleeta wano crazy chicken mulogo ayinza okundoga jebi mulogo jebi mulogo ate agamba oli mulogo yamulaba atya nga yesi mulogo jebi si mulogo kati ate yalaba otya oli nti mulogo yagenda mu oli yagamba ataloga wandaba otya kati gwe olaba otya nti oli mulogo nga toli mulogo jebi mulogo nze mpita wonoobeera naye njamuleeta wano lwaki kuyagala nze mbayitenga wana wange nedda otyegwe kyagala osigaza bakasitoma bange ayise bayola ebigere manyi bakasitoma bange kyaga basigaza naye nga tovudde mulwali oba kukolaki nze omanye mbanjoga ku muyimbi simwagako nti simwagala kati ajja kuddamu byanaaba yagadde byonna byonna ate nali neyamya obutaddamu kukolaki kwogera ku jebbi lwakuba nti obuzibu igwe ate nange okunsaasira kubanga ebiseera ebisinga nange njagala neeyawula emboozi egguke no sitera kwogera okimanyi sitera kola interview naye naye lwakuba nti gwe oli kyali wange ebbanga ddene nseerabira gye nvudde naye muganda wanze jebbi mugambe ekintu kimu bino abiveeko nti gundi andoga kale anoonya omusawo ye yejjanjabe adde kukinga obulumi bumutta obwaki obwokumuloga ne bamusirani nga ne amuloga ate ayagamba ni David Lutalo bamusalya n'embuzi kati kankubuuze kyekiringa nze bw'onoonsanga ne bagamba nti Duncan aloga Donald Trump oba Duncan aloga Sudiiro bigatta kakati kyogamba kati ngenda kukubuuza no kati ngenda kukubuuza oluusi abantu baloga muntu oba nga amusinga obugagga oba amusinga okuyimba byonna bibi talina kyamusinga neki Jebbi ayimba kati asinga kale ayimba asinga Lutalo ekyabano kyanjawulo Dankani ye Jebbi agamba nti olwokuba batandika omulimu ne Uncle Devi Uncle Devi bwe yaba nga Jebbi agenzi bamwefuulidde n'amukuba sekkoteka ngani yefuulidde Jebbi tewali yefuulira Jebbi gundi the heirs ina certificate y'ekibiina gendayo gwe kennyini nze nja kusabira wa Lutalo ojje bakutere certificate y'ekibiina ku mmeeza olunaku lwe bagiggulawo buli kimu kitambula nga bwe kyali obuuzeeko erinnya lya Jebbi liruwa okubeera memba mu kibiina kati oliko no kati natandika ne wano abaana wano kati wano waabwe balinamu kyeya kale balinamu banabo bwe bakola ebyeso nembaga mugende bannaye mutima mulungi nga bagamba andi Jebbi tebamuganga batandika ffenna byali byambirigo kwefuulira kumulivula bamulivula nga lwaki balivula Jebbi okusinga kubaliwo nti Jebbi tasingangako kijambo kuba wamaanyi mu kibiina kale obusungu Jebbi bwalina ku kijambo yaganamwogerako bonna abantu ojja kuba nabwe n'obusungu ate kinyumira nti naye kati njogedde era agenda kujja n'obusungu abantu bonna nze kankubula ekintu mu bulamu ekitambuza abantu nga banyumirwa kwe kwewala palapase ne propaganda kibi ebimu bw'omala okuwayiza David Lutalo obulogo abantu bakitegedde okyogedde tukitegedde ensi yonna ekikoze eki katozaako ki kutowolokoka kati otowolokose bw'omala otowolokozaako ki dembe wana dembe mbulamu njatulidde omulogo bagamba nti bwe yatulira omulogo nedda okolerera abakuloga tebatigenda kuddamu kukola kati Jebbi nze muwa amagezi ago muyimbi mulungi era singa teyali mu bino y'omu ku bayimbi ba Kadongo manyi Kadongo saazo ndekyalina bayimbi bali mu comfort zone yandibadde omuyimbi wa Kadongo mulungi walukagga byaddamu byabufuzi kapo yaliwo kati kate Jebbi eno ya advantage yandikozesezza okubanga ayimba Kadongo kamu namuteekawa kati yali mu social media akola interview yafuuka bloga abalogo lulo luliwa
Oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu bamaze ne berumirizo mumaze ne mwerumirizo obulogo mumaze lukomyewa simanyi kati ategeke kalenda tujje tumuwagire kuba nze njagula n'emmeeza okusudiya bannange ogeze nogera ekyokusudiya ate nze nakuyiga ng'olimba wemanyira nti olimba kusika ssaawa ebadde koodi y'ebbanga lyonna oba olimba okwata ku ssaawa booti oba lwaki nedda ye bw'aba agamba endongo bamukijjanye kirungi wawutayo yavaayo kati kyaba akola ategeka sho kalenda weeri teriwo yabwerere bamuluka talina ssente tibamutuusa mulabayo owaye kyoliko bukyanga ave walutayo tafunaya ssente talina eddogo likwata buli jebbi yagenda nga ewasale nanona ssente eggulu tokimanyi sikimanyi bagenda eggulu owaye lwakuba nabagamba ebintu ebimu waliwo ebintu byebasaako jebbi bagendanga eggulu ngera eggulu bafuulayo ki waka ojja okigenda ate jebbi okujja mu kamera jebbi wa bulungi tajja mu kamera naye kasita yali emukubamu ng'ajja mu kamera abakabiri ate oluyimba jebbi yagenda eggulu y'omu ku bayimba gojja omubuuze yagenda eggulu ngenda kumubuuza mbalinyawo tuyite fembi gwomawe n'abeera awo nembeera wano tugenda kwekuba pointi nga buli omu addamu ansa ya munne kati jebbi mukubewo nze sisobola kulwana nze mu bintu byenkola kulwana kwe kusembayo kati lwaki mbanja tuyite wano nti wano tuyinza okuba ffenna tutambuza bulimba naye bwetutuula ffenna ku mmeeza emu tuyinza okwogera amazima audiensi nekola ki nesalawo naye kati bino buli muntu ajja akola ki aleetawo gitegeke wendi nze ye mpozi nga yatajje naye nze amanyi kyensinga okwagala mu audiensi yaffe etulaba njagala bumu na mazima nakugjawo kintu kya bulimba oba oli andaba okulowooza nti nze nkola ki mnimba jebbi ebbanga emabega abadde bulungi nga bagenda ewasale ne banna miliyoni 10 miliyoni 2 okitegeera yesebo jasi lwakuba nti kati sale yabuuka takyabatemera ki majja anyigawo nnyo okitegeera omanyi nti jebbi oyo yavaako eggulu n'agula Subaru AU naawe musajja jebbi eggulu yanoonyayo ki andi kino kyenkugamba genda onoonye n'abalala bonna abagenda eggulu bali kugamba okitegeera kati lwaki mu mbeera eyo bwe yabeeranga eggulu anoga lwaki yatugamba mu David Mulogo ng'akola interviews nez'okumukumu jebbi yala bwe muluma naye kati yo ebyo yagisinga aliwo atunyabunyawo agisingawo bw'aba ajja okukola interview agira kuki olwo minisita okukola interview agira kuki nze yange ogiyiseeko togiyiseeko White Angel eri pakize yagisinga atya yagisinga wa yagisingira ki kati ku off air ngenda kugambayo ebigambo 5 nyamba bingambi nga siri ku mpewo nanti si byabwerufu tekiba kya buntu bulamu okwogera ebintu oli yayinza okwogera nga amanyi asanyusa audience naye nga oluusi osuula ogenda nayogera ekintu gwaga audience ekuwa amatu naye nga bambi gwe nayo kisigala kikwokyeza ng'omu kati kwembala enyo yakukugamba tebyetaaga ku kamera off air bwe nabigambo ojja bimubuuza nga nakubiwandiika okitegeera kati mukyo nze nga muganda waffe ye David Utala mutugambye obulogo abo tugambye akakkane nze bwamala okukakkana tudde ku ndongo kwolede berumiriza obulogo tenakola video era nze nsaba bonna abatulaba nga onyumirwa akayimba ka jebbi oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu berumiriza obulogo tumusondereyo video otandise nammeka nze nyamu emitwalo 2 ndiompita ku pano naye ngenda zimu lwekwita ku pano tojja kujja tubidijemu sente ngenda kumuwa emitwalo 2 ani mpuliriza ngenda muwa emitwalo 2 lwakuba sisobola zimukwasa nga zisindika kusomya ogwozimu lwaki
otyo kuroga baga asali bazirogera munnyo sijja zimukwasa jaziweereza gwe ku ssimu ozimu nange ate lwaki oyagala zimukwasa nawe osobola zimuweereza ku simu oyagala oteekayo dakani sikutegedde bulungi tugende empola serekonfuna y'amazaawo tugende empola naye nga nsereko bamufuna sereko bamufuna sereko bugalubindi tategeera bulungi naye kali kacapati kanteredde ku nkoko yakakola abukola bonna nsereko nfuna y'amazaawo ekitegeeza asobola n'okukola capati oli alina pate ye birthday ebyo bayizawe tubikola bw'oba olina pate ng'oyagala kwokera mbuzi ng'oyagala kwokera nkoko ku birthday oba ku pate ne be baka small pate ne ba big pate tubikola ki ebyo tunagenda mu majini ga jebbigo ogambye soko osome namba y'essimu oli outside catering tugikola wanene abaana bagikola bulungi yako weekend wadde n'emikolo ne bwoba olina pate naye nga twafumba ng'oyagala lusaniya olusaniya balukola tugenda bayita mu Joku Foundation tulina birthday ya Sara ku Sunday kati ojja tumya olusaniya bojja dukola kisinziira waliwo olw'emitwalo waliwo olw'abantu 3 5 kisinziira abantu boyina tuli 5 50 kati otoli balusaniya tufumba bufumbi abalina bafumbira bufumbisi enamba y'essimu nno wayi namba y'essimu eriki 0778 02 07 37 0758 0758 68 nya mukaaga 7 bwayitaawo pata bagenda kukikuba paka kuwunga andi waliwo abantu nga bakola birthday zaabwe z'abantu 12 ng'osobola otumya ensaniya tulinayo olusaniya olw'abantu 5 kalusaniya olw'abantu 5 kitegeeza weetaaga ensaniya 4 abantu 50 ng'ekintu okimaze ng'olema kudda mu ffumbiro tekambe kansaze onima kwebonyabonya waliwo omuntu agamba nti bwenfumba ennyakawo kano kampisa kankuba bubi sirya mmere nga kati gwekola ekintu kimu bw'okuba ku nnamba ezo nga wano bagamba nti ffe okulya twagala 7 oba 8 bw'obagamba 7 zigenda obera mukaaga ndakiika 50 ng'emmere etuuse nga kuliko obuyimba bwa gondi bwannamagembe nadire tubabiri ate ekyenjawulo era egeetuuka ng'eyokya tudde wali waliwo bannange era naye jebbi ngati ntya nomuzisinkana kuba ne mmala mugamba bugaye nti jebbi Duncan yagambye oli mulogo sina kyogerako Duncan ate bigaba byewayogera ano byegaana nagambye kwa mujebbi mulogo ate waki ogambe nti sedo gyazinsindikira kitegeeza ki ekyo anti nze mba mpa omuntu mba saagala omanyi batugamba bowa omuntu muwese guno omukono guno guleme kumanya simba wakati obwengaye nti leete wano jebbi tabye mugikolere wano n'omugamba tomuleeta wano mpozi atwagala nzigaze bakasitoma obadde otegeeza abakuba jebbi akuba bakasitoma anti abagenda kukuba ekifo kyange ekifo okukikuba atya abantu akyogerere amafuukula si okuleza kikeri pulasi ekifo abagenda kyogera amafuukula kakati omuganda wange ogambe nti jebbi okumanya nti David Lutalo mulogo naye akayasoka agenda kundagu etegeeza ndaguze agendako zezamubuusa nti oli musajja mulogo oba David Lutalo tomumanya bumanya Duncan tomumanyi bumanya mukwano gwange kuba nekyenkyakiriddewa okakasa abaddeawo Sabata yanyumya emboozi y'omuntu yagenda ku musawo muganda musawo muganda n'amugamba bakuloga naye n'amusaba amuwandiikira amannya g'abantu bye bateebereza bameka 5 n'awandiika obupula n'abuwa omusawo kati omusawo ekyobusiro omusawo kye yakola erinnya lye yalondamu yamugamba ate ono endoga gy'akuloga sigiraba akulogerako ne ku mwezi ono obulogo bwaloga mu nsi eno anti emuloga asinga era obadde obuzalina kwezi ofe Sebata bagenda okugira omwana gwe bagamba aloga omuntu ng'ali ku mabeere awanise bugere yeegirira ati era mulogera mu future obutegera musawo yali mukugulu Sebata n'ava kuti ku basawo kati ne muganda wange manyi oyinza okugenda ewantu ne bakubuuza okolagana ne metaniki
Bina gamba mechanic taloze emitoke byebibba. Kati gwe mu ntegeera y'ennafu n'owala na mechanic. Bumala wala na mechanic. Ninga ekituufu mechanic si yakola ki? Takulogangako. Kati mu bulamu bw'ensi ne bwoba ogenze ku musawo sooka okozesemu amagezi amatono. Oyinza okuba olusikale ng'amagezi amatono olina mangi. Naye weekake gabeere matono. Oyinza okuba nga amagezi amatono olina maki? Mangi. Naye weekake ogakendeeze. Matono nga mangi. Matono naye nga naye buli bwobeera n'amagezi amatono nga mangi ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebikutabukako. Onfuna kati mukyo Jebbi alina amagezi amatini mangi. Sinagambako ku Jebbi. Netwogera ku Jebbi. Nenkujjawo nenkutwale wa Ssebatta omwana gwe bagamba aloga. Ningamba nti omuntu yenna ogenda ku musawo nga tebanagamba kintu kyonna. So okozesa amagezi amatono oba mangi gakendeeza. Ogase ku level entuufu gy'olina okukola ki? Okubaako. So mu mbeera eno oba mu mbeera endala. Nze Jebbi mugamba ekintu kimu nga manyi Jebbi ayimba bulungi. Era ino obuyimba bwo bumusanyusa. Kaliya kirooto kyakafeero kanyumira. Bera bayida ne muonyo obudde mukayimba sikamanyi. Omulabo kuza akalevu. Sikamanyi. Naye nyiya ina akalevu. Kandi kino nkigamba lwaleero teri luyimba lwa ntalo Jebbi lwali Flomena lukola. Naye abalogo lukola. Lukola wa? Ludawa. Genda ku TikTok. Yino TikTok. Genda na Befuse Jebbi kugundi. Mwenda yino. Genda ku mukama asooka tusasi. Genda ku gundi ya Jebbi. Ali wandika atya? Bwatyo. Shalimba Julia Befuse ku Befuse abantu baluddamu bakaba yaluzemu nga ali waggulu w'amataffaali mabuloka wali yaluzemu nga teyambadde nga mulogo wali yaluzemu nga yambadde nga David Lutalo. Bonna jabapanga ate lujja kukola. Tegaya bapanga. Kutoka luyimba lwa munno bwo luyimba lwakoze dda. Sirero. Original sa. Nogamba nti no terukola challenges zino ziri mmeka zibale mu 2 3 5 mukalo sokoleke eno gundi ya genda ku gundi nchi shabalogo gundi yandaga nga ziri mu gundi 5 eyo genze kuyafani abantu bakise babafominga Jebbi abamwegwanye kino bakirabira official Jebbi nga kawandika ddi akagamba official omulabye abantu baba 75 bayina ako kapya kakateekayo kaddi gamma nga 23 kano kaddi musajja se balinamu amaanyi bamukuzanyisa omuyaaye sigala banza bali bameka abo ndaba balayikinzi bawe bali mu mitwalo 2 likes ndunasirulwe wabudu mulasi duliwa wawano tukakubuza buzazi yadambuzi wabudu mulasi luno abalogo ayiruliwa jega kireo ko sawa bajja buli kujira ate fayo nzinze njogera na YouTube nemanya abantu bali ani oliriza kyenkugamba siyo ani mpuliriza siyo labayo ekimenti abantu balu wabudu mulasi nze simanyi ene uwe woligira wewo lozo omulala wali otayagala kgenda naye ogera kuswalira abantu balugaba dda siruwe kati eno muno gye balugaba ye wali amasanyalazi lunene kyokka eri ewuwe lutono kitegeera kati muchoze sijagamba nti oli nyimba za chali wange ono chaliwa era bino byonna ebine amala okwetoloola wachali obumenyewo bwe bino amala okwetoloola chaliwo kikuga sobola kukolera ku business wokolera orasobola kukwasa ssente ekaba chaliwo bwaba chaliwo nze ngenda mumuleeta ku praise chicken plus tutuule wano nga bwonkozeeko naye mukoleko tuwaye wano wenjagala interview ajja kujjawo tasobola kujjawo manyi lwaki
ayagaliza ababizi aba mu ndongo ali mu kuyimba standard production etuwa zifuse tuwa batukubire yanko ne ku bifaananyi bya show eyampeza fayi nga ali mu kukomera bamusibye nga baali bamuloze David yateekako mbu yateekako bamuloge mbu bamusibe bamusibe naye kati kankubuuza ekintu yateekako omwana oyo mumukwatire amutideko Kampala wa nedda jasi malwa kwa nti abantu batukwesani kati omwana mulaba ate jagwe dawulo David Lutalo ngate David tamulinako ajja gwalo dawulo Lutalo ngate tamuliko ko tatalina Lutalo talina budde bwa jebbi kati kino nkigamba nga kyali wangu jo musanga ona oli musanga muke Lutalo ne jebbi ona jagwa metaniki mwana muleke anonya kudda mu bantu naye yavaamu ate yali muddi ate bakola oluyimba mataale ezo nti lwero nzeezo era bw'obuuza omuntu jebbi olibega mataala oba luli olulala jebbi manya toyina kyokambi yamuwa nyimba ennungi baali balungi jasi omuntu mubulamu oyinza okuba nga olinamu omuzimu gw'obutafuna oba obuteyagaliza ogw'obuteyagaliza kale ne baganda bange abo tebeyagaliza ate jebbi Lutalo yeyagaliza ekyo lode yeyagaliza baali bakoze nze nali ŋŋamba nti jebbi singa yakolanga Branik nagamba Lutalo nawe twenyiiza wanansa tukole ki kwanza kankula ekintu kimu Lutalo oyo si muntu yasinga jebbi yagamba nga tamuna okufulumya bino byonna byayogedde ebitakwatagana nza naye manyi ABC twesonyiwe mwana nziremu nkole kuba Lutalo avaawo nagenda nayimba ennaku 40 bw'abaako ne jebbi jukira buli muntu ali mu kibiina ekyo ng'olina oluyimba ofuna olunaku kitegeera mu nnaku 3 buli muntu ekitono nnyo baako n'ennaku mmeka ati jebbi yagamba nti ye takyali ku level ekolerera nnaku mude eyazi kiri kikye alina kutuula ku mmeeza y'ababedde kiri ekyo kyali kyabwe bateme andi mpuliriza bwe twala ekikira ekyowakati twala kyawa emmeeza y'ababedde eri bweti ye tajja kugifunira ku social media kwatambulira emmeeza y'ababedde eba bweti kati kanjikunyonyole ne bwe ba Eagles abali mu Eagles munjulira nti bamisa kibona ba Geoffrey Lutaya babanga babedde naye nga bapangisa Geoffrey Lutaya ogenda oyimba omukulu ate sente zireta mu kibiina ziba zize tebasobola kupangisa Lutalo kugenda kuyimba mikulu aye najja n'atuuza jebbi ku mmeeza ntitugabane bampadde miliyoni 4 nva kuyimba mukulu twalako 2 ntwaleko emmeka ekibagatta mu kibiina ezo ennaku zenkwaya mmeka nti bakuba Masaka ennaku 3 buli muntu afuna ennaku mmeka abakubi b'ebivuga nabo ne bafunira olunaku lwabwe oba mmeka naye abakubi b'ebivuga bo basasulwa buli muntu b'okola show inosasulwa kubaki naye nabo Lutalo agamba nti nabo balinamu ennaku zaabwe mmeka naye ekyo tatumuwe credit ompera kyemugamba kuba mu mboozi eno gye nkoze kyensoose okunotisinga n'ekiteeka down kiri kimu nti buli muntu yenna abadde ne Lutalo naye baawukanye waakiri avuddeyo avuga emmotoka ne poloti ebintu byasimbako essira wano omufirika bw'akola n'agula poloti ye n'akamotoka aba takyali bubi ebirooto byaffe ffenna accredit kale yandiba omulogo ng'abajjebbi bwe bagamba n'abalala wali omuyimbi omulala ewaliwo ne interview zenkyasibye zonna zikole ezimu zaali personal nnyo asa atuukawo kuba kati waliwo abantu abamu aboogera ng'olayogera nga balina njawukana kuba n'omusajja gwe nawuli omuwe mubende Munamasaka oba yoyo nkyasibye ezize endala 2 kati Munamasaka tekyandani kyagamba bantu Munamasaka obo ne zaakaaba era yazitawa okaaba andi mu ndongo temuli muntu mubi nga Munamasaka kyagala nkuddiremu ate omwogerera kwata omumanyi tomanyi Munamasaka ate oyo omukisa mulungi naliwo lwakuba nti nze kyalina ekintu kimu ky'okunjawula ebbanga yonda bina abayimbi waliwo nsanzeko ku muto gw'omuyimbi naye mba wayitaba olina oyo mwana wanjawulo aliwa wamufuna ali obedient obugalugende omuwala bambi mukakkamu obedde yatusavinze ntusavinga avaayo kati kyekyo nja kumulama ali Munamasaka kati kyatugenda kola kiri bwe kiti Munamasaka tumufunire olunaku lwe mukutemeretemere
ate ine ng'ekyokozeemu bw'oti mukutemeretemere ng'akuba karati. Omanyiza katika nkuba ekintu nagamba nze siri kadeedeeyi w'abayimbi sitambula onasanze kono muyimbi mbungoba muyimbi David Lutalo gwogobye ebbanga lyonna simugoba ate naye nze ne Lutalo abeera bwati abeera bula oliwa ndi bunamwayo oba ndi wano kulesike soko ojjeko waliwo akayimba akapya tulabe ekyokukola nemugenda mutuwala nago akayimba akapya tukoze tutya nemwogera nemala okwogera nemwawukana akalinda bulinzi ku leediyo oba nkakola ki akatambula nze sigoba muyimbi adda wano kanzire wano naye mbabeeramu era n'ebizibu byabana beoluusi bakuba nti abayimbi abo bwe batuula wansi Lutalo tosobola musanga ng'atudde wansi anyumya ku munnamasaka oba anyumya ku zimuwe ensi gyamu gyajinga saagala nnyo okuba interview zino pukupuku nga nyinza ofaana nga ayina zikube gwe woofunira obudde kuba nze nakkiriza ekintu kimu kyaliwa Lutalo yaga nnyo Katonda era yaŋŋamba Katonda yalwana entalo ze nenzikiriza okitegeera nenzikiriza yalwana entalo ze mu bulamu bw'ensi kankubulayo ekintu kimu na muganda wange weewalanga nnyo okudduka nti tewali agoba kati bakyali bafa badduka tewali abagoba wabula ate bo bennyini bwatuna yogana bekisiikirize kye ng'ayongeramu naye nga tewali akola ki amugoba so nze nga nze mbadde nsaba busabi muganda wange Jebbi atugambye Lutalo mulako tukitegedde talina kyajja kwongerako poza ayongereko nti musezi buli kadda ngamba ate nina ebyanga byali ekyali wajjala byonna bikwata bikole ki yagana ate labongo nkwata mpola nina ebyama ku Lutalo oyo aye lwakuba ekyali wamwe nti musanze Lutalo naye singa tabadde Lutalo singa ekyali wamwe bamusiba kale buli naye lwakuba Lutalo ebyo si byaliko ate namugambako nti bajja kusibanaga kati ajansibe yakimanyi nti Lutalo sobola musiba ate akimanyi nti Lutalo sobola kudda mu interview ezo ez'ekisiru naye singa ali muntu mulala naye singa musibe gojja kuwa ekifaananyi kimu kale nga basala embuzi oteka kyemugamba omanyiza ebintu byenjaga nnyo omuntu ayogere byanya ebintu ebirina evidence obusajja obwali buzimbye ekibiina naye weewalanga nnyo obusajja obumpi kyekyo obumpi kivuddewa kanaawe kisazeemu kale nyamba buyambe kusazeemu wano tolina muntu ayinza kunsalisa mu kigambo tolina muntu ayinza kunsalisa mu kigambo olya kyali wange mugamba atenkanye ekintu kimu yagamba asinga David Lutalo obuwanvu tewali buzibu naye naseka kuolo yebyagamba mumpuma omumpi balete David Lutalo ayimirirawo kyali wamwe gwe muwanawana nange nyimirire wano oba batankome wano naye kati kankubuuza ekintu kimu no kale amusinga noli amusinga okuyimba kati naye ali ku bumpi ku buwanvu bwe kale obani yaloga Jebbi ne David Lutalo kubanga anti bali bapanze ekintu nga bagenda kutawanya buli muntu mu music industry muno Jebbi talina kwayinza tawanya Ngoma yuli kolabo ngeitawo vamo bintu bye kati Lutalo nyimba zalina oluyimba olwako na luyimba David Lutalo yakwana oyo muvubuka Matara lokale lwako kati ebiseera eyo waliwo nyimba nga zigunsitula ozisako ezo anti Jebbi yagamba gunsitula waliwo akantu olusako ezo nyimba ezo zaali zaani lwaki yazeeyimbira nga ye yayagaliza muganda kyaliko bwe yavaayo ekitabo ky'ennyimba kye yali awandikamu ne kiggwa oba omwana yakyokya yakimubuuza ogambye gunsitula yali wuwe tofaayo akantu lwali luyimba lulungi ennyimba ezo zaali nnungi lwaki Jebbi yetazaagala bwe yava wa Lutalo ekitabo kye ne bakiyuza oba yagwako accident nekikibula ennyumba yajja ekitabo nekijjiramu oba omutwe gwe bamugjako nemusaako omulala onjikize omutwe gwagundi nayogerera ku lusaniya waliwo ebintu olusanga byeboogera n'obulyanga ennaku ekulumya mbaoluyimba wano mu music industry omuntu tumanyi abamu kubasinga okuwandika kuli Evans ne David Lutalo Evans awandiika bulungi naye Lutalo awandiika teri mwana Lutalo gwawadde luyimba ne lugaana okukola naddala abaana ab'obuwala abo nyongera kwagala oluyimba olumanyi mulino kye nyongera kwagala ennyo olwa Lecho Namira olumanyi si lulungi
wala oluyimba lwa Fiya yimba yimba gundi omukwano bamumenya omutima oluyimba lwa Fiya lwenkyasinza okwagala wala omuyimbi kyomala webali abayimbi balinga basatu bana abawala Jebbi yawandiikirani yawandiika baasi mu ngumba zange kati ye bwamala okuwandiika baasi mu ngumba ze omutwe nagwejjako obwongo nabukyaza ujjako nga elementi naguwumuzaawo abantu jasi bantu kwesiba ku bannaabwe lwakuba nti jasi muganda mechanic mama munoonya content naye oluusi waliwo omuntu mitu yayogera nga tebigatta ng'olina muleka nanyumirwa nayokya mbanze kankula ekintu kimu abantu kyebatamanyi oyinza okubeera ng'oyimba bulungi naye nga faani wa lutale akwagala naye nakukyawa olwekyo abantu ebiseera ebisinga kyebakozesa n'abantu oba abantu ebibakozesa kulabo kuyingirako mu audiensi yaliwa naye kati ate gwe bojja n'ogamba lutalo n'olemera ku lutalo kati nga tuvudde ku lutalo atuwe ku interview endala Jebbi atuwe ku gyenvuddewe talina gyenvudde njaga atanatusakola gyenvuddewe akyali ku kino kyayagala okuggusa akibeereko tulawo bakinamusasuza kyoliko mwe mufuna ssente ku YouTube muwaako era abuukira kabooda ke n'ayitamu ate wankubiwala nti motoka yagisinga agende eggulu yagijja ggulu nagijja ggulu n'abaana be yali nabo mu mulimu ogwo ogw'emmotoka tiyabasasula ate nnugu kikatya wagambye osala n'omugambo nnugu ki Jebbi ansinga ki obuwanvu ekyo nkimusinga emirundi 3 Jebbi tomuvuma nti ayafuli stop Jebbi ayinamu kasente akusinga okuyimba okuyimba anti akusinga okuyimba naye takufunyemu gyotadde Jebbi wansi ntakufunyemu mulwakwate mwagala omuntu katonda gwawe erinnya erimutwala n'eggulu afune obugagga eggulu bantu bangi abategulayo bangi ebiseera ebyo tubayina mugema erinnya mugema naye mugema aliwa banga alina sho alina sho papas tugenda kati wengenda okulagira mu mpagira abayimbi oba mugema ngenda gula emmeeza nga praise chicken ngeddankana kulangire kuliya mu kampala naye tuba tuli ku restaurant bajja kulangire kyogamba papa tayagaliza isya oli taatawo teri muntu ayagaliza nga papa nze abantu no benfunyemu emirembe sebankule mufunyemu emirembe ne lutalo gwampa kifaananyi tewaddamu waŋŋamba nokiteekako bodi tewagiteekako kyogamba ebbanga lyonna lyetumaze nga ndi naawe nenze nkuwadde eki nange nsinga kyenkuwadde naye nakubanga nkayimbawo ku TV nakuba temujjukira kati Jebbi kyekyo kyanvumira Jebbi mbuddankani oyo era kyakola wali akaseere ka Jebbi emitwalo 2 gyeyamanga ennaku ezo wakolera ku TV nga wenna olinganga musama mbukati ninga nti kale era wali wayosingako ate walina kuboda wano ntambulira mu S era akasente ke kakusindika wano emitwalo 2 ate nagiwanga n'abasilivia mu control room musajja akuwa akasente omusajja watukiroga nti abo baali aseneza ne bansula emitwalo 2 gisula omu ani nze Jebbi tampanko mitwalo 10 kyona kigambye sikyagwekyo ayinza okuba yakuwa 2 ku makya nakwongera 2 olweggulo nakwongera kyasobola ate nga yakuwanga emitwalo 2 otwalira abaana ku TV akawungezi n'omusanga nagamba waayo emmotoka ezisembayo omutwalo nja kukuwa enkya ogwo ye motoka eyo kasente k'omusajja mumulidde paka ggulu agenze yeetaasi nedda bagenda eggulu ebiseera ebyo nga tuvudde mu covid zezino zibulanki kweze chicken mitiana road kweze chicken plus wankulukuku nawulire simanya nenyana mugenda teekayo olede wafunyedde ettaka kasente mitwalo 2 yakuwanga 2 nedda lwakuba abantu kweswaza nakwogera bintu bitainansi ekyamazima kati waliwo ebintu abantu byatayogera mbugwinamu emitwalo 2 ate nga omuwadde gyaki yansanga mukobo nanga nkuwadde yalitanga kayimba nanga nti kayimba ka ampe emitwalo nenjiwa abana ba control room
Silivia Silivia alichali wange ngabenzuwa gwe nakubanga oluyimba lwampanga ki totoyogera no mu kamera mbuzi za bubuzi ngojeko kudye na jibu nandi mbuli akyemugamba kati mucho kye njagala oyige ekintu kimu nze nakyo omuntu ng'omuntu n'omutima mulungi ate njagala nnyo okulaba omuntu nga yeeyongerako kitegeera okuba kati muganda waffe ekyakuli yeetinzeewo aga tufuuke ba enemy ate nze kyesobola nze agenda sigala mukwano gwange naye kiri ekyogga nti wali akasente kyakuluma nandi nalaba omuntu ampaayiriza tewakalya anti ebbanga twebidde ne jebbi tabanko bulungi ku nsimbi bitali bubi naawe nandi kale kituufu kyenkola tekitegedde kati nzola wali jebbi wa gavumenti nabayanga luwafu nali nsula mu nyumba ya mitwalo ameka ogimanyi togimanyi ngimanyi awo ng'okyama kukidde ewuwo awo mmanyiwa mu kakundi awo ka geeti awo nga ndi mu geeti nga jebbi asula katuba stage bambi bamulogera ensi nemufunza okitegeera ng'asula katuba stage nyumba ya mitwalo ameka abiri wajimanyi otya nga terina na parking wajimanyi otya nali ngimanyi mukwano gwange nga talina na parking ya motoka ye esula mu parking ye maaso awo naye nga asula mu yameka asula mu yameka kati mukyolo ki nkulaga ekintu ekyo nti nze mu bulamu bwe twesanze ne jebbi tabankona tansanko nga ndi bubi tebamulimba just lwakuba kyekiki nagambye nti ebiseera ebisinga bubeera ne bakyaliibo baleke babeeko ne webakoma kata singa ebiseera yali amanyi nnyo kitegeeza mukama yandibadde anjogerera nnyo bakufiirako kaddaso nkugamba nnyo nti nze abantu buli omu mbaako ne wankola ki wemukomya kajjebbi olaba ayogera bwatyo talina kyamanyiko nga yansanga mu kkubo nze jebbi takyamankoba yegwa kyamaka ewuwe nze nakyamanyi abantu goli wangu nze yali aneetaaga naye simwetaaga okitegeera kati kankubuuzeeyo kale jebbi kati kyekyali kitugatta yali music nze mukubira music we ku tv bwetwamala ekya music bwe nava ku tv teyaddamu kunnoonya saddamu munoonya anti oyinza okuba otegedde nti bawukanye ne mukwano nze ate nno kankunyumizayo ekintu kimu abantu kye batamanyi nze gwe bw'obeera mukwano gwange n'oyawukana n'oli nze oli asigalira mukwano gwange nawe oli mukwano gwange kikola otya ate omuntu agamba bwa mukwano gwono tolina kuba mukwano nze mbiranyiza mmwe nzibaamu temukolanga bintu bya kisiru bwe bityo kale nkimanyi interview agana gikusaba ogiddemu naye agiddemu naye nze kyembadde nkusaba bw'ajja nga akugamba mpa interview nange mpita tutuule ku pana akyali mumenyefu omutima bagutwale baguyonge eyindi mumenyefu omutima akasente ke wakawuutanga buusi kati goyinza okuddira kati mbaata mu mazzi kati kankubuuza oyinza okuddira studio Chicken Plus wetubadde olwaleero ew'omukulu CEO Duncan Mitiyana ate nze nalyanga kupaka lasting ali eri mwaba muteeka mu mbeera eyo emboozi Crazy Chicken Plus ewankulukuku bw'otuuka ku kisaawe ky'express oddawo katini nnyo nga dda ekabuusu era ojja kulaba ekifunduza kyefaanana kyokka bapakingawo n'emmotoka ebyomusenyu kati ova ku bimotoka wano wenyini ekifo ku mukono ogwa right ngodde ekabuusu ekifo wekiri ngenda kukomawo wano ne jebbi wadde omukulu agambye nsimuleetaano naye ngenda kukozesa obukujjukujju mwambaze masiki abe nga tamutegeera amwekangire wano tubeeko ne byetuggusa noda kati nze nja bebaza kankome wano ninde omukulu nga nzizemu omukulu bwanziramu waba akkiriza tukole ffenna ompita ngenda kukikola ekyo waba atakkiriza bwamaliriza interviews ng'oŋŋamba nga ntereezaamu wabayonoonye omanyi yaliwo okwonoona kati wabayonoonye ompita nentereezaamu oba wawulira nga obwongo tebumweyimiriridde era ng'omuleka ng'oŋŋamba nga mutereezaamu naye nze nja bebaza mwena mwenna abatulaba ate era nja kubebaza mwena mwenna abajja ne batuwagira wano eno Crazy Chicken Plus kyemukola kyakabi nnyo saa mukama we musinga okwagala
ate ne bemba nakwenyezezza ku interview eno ojja kunsonyiwa nkozesezza mutwe gwange guneeyimiridde nekyali wange Jebbemba nkosezza ojja kunsonyiwa kiriddewo nsaba muti manera tennajja wesa siriri bweriti nandi sniper ina wali sasa alitunuiza abantu kyebeerabira kiri bwe kiti omuntu Jebbi ekimusasuza si bigambo kuyimba nti waliwo kyebaga nti oli ayogera oli ayimba ekyo ekimusasuza kuyimba si kwogera nze ate terujja kukoleera talina tabbo buli kimu kyaba kyonna kyayagala waliwo omuyimbi yakola namuyimbi aliko n'omuceere gw'okukulaiza chicken pulasi nga gulimu obuwo anti ajja kuswala kuba yagamba siina byenkola kate ate yagulyako ddi mu interview yayo mgizemu ekintu kimu nga bweri enkola yaffe era ndowooza kooti ya leero oba quotation ya leero kuba kooti si quotation kooti quotation yeno yagundi kooti ya leero okuva mu interview eno eri wano Jebbi ayina amagezi amatini mangi ekitenkanika kulwatunda n'ensi yange weraba